kakati abantu ebintu bino babikole ki babitegeere omuganyulo gwange guli ki ne bw'onaayogera ebyenkana eggulu ng'omugaso ogwo togulina togenda kukola tufuuke ba mugaso tumanye biki bye twagala na biki bye tugenda okuba nga tugatta kwabo betwagala ate n'ekirala si buli muntu yenna kekali kenjagala okusembyayo akagamba nti buli muntu yenna gw'osemberera making sure nti gw'onoonya oyinza okwetooloolwa abantu nga si boonoonya nze kaakati ndi mu kuzimba tewali kinnoonyesa bayimbi kuba neetooloozaako nyinza okukola networking ng'egenda kunzita busi kubanga nze haji eva kye bajja okundabamu osobola okusponsalinga ekivulu kyange so bweweesembereza abayimbi olinga akugamba jangu oleete baana y'ogiteekewo baana ani agenda kaakati ekyemitwalo 2 ng'agenda kuzimba ekizimbe kya miliyoni 5 tasobola kati wa wooteese nze wali ondabyeko wano ku social media eya wano e Uganda wano ku mainstream ng'olina woolabye wonna bakaluba waalanga tageti yange teriiwo eri wala nekye nnina okukola nkikola ki kyekintambuza ne ŋŋenda mu America ne nkola ki benjagala bwe ŋŋamba nti ate ŋŋambye nzimbira beebweru kyekinnangisa e Kampala kabisa kakati omuntu atandika okukola ekintu nga takitegeera kubanga n'abantu abangi abatalina mugaso bayinza okufuuka ekimu ku bikuleetera okugwa tobalabanga abeesibye njagala kubeera mu bagagga abagagga tebalina bizinensi yonna ekibeesembereza mwana wa gundi agenda kuwasa omwana wa gundi agenda kuwasa n'obalaba ono n'awaayo miliyoni 10 ono n'awaayo 2 ono n'awaayo 3 kiki pressure ng'ate teddiza ate mu bo ogenda obbeesanga mu bo bennyini nga tebalina fitina neeyano ono yakwata munne n'agirabwa ati obadde okola kyabaki n'agamba revenue kino mukigire bwe kiri kati okusunsula nga tunoonya networking ke kaliko ogambye nti information gye nnina ngiwaakaani ani yeetaaga okugimanya si buli omuntu yeetaaga okukola ki kubanga abagagga bonna nze neewuunyiza nti ne mu America abagagga abamu beesemberera beesuule nti kasita babeera mu ezo komiti zaabwe ne bamanya nti oli yali mu kuggwamu nga baseetinga manerenda nga baseetinga manerenda naye nga be bagenda owola waliwo wano gwe nawulira bagamba nti akuwadde kinga security tokkiriza mugambe akeediye tugimanya mugambe akeediye naye ng'ono omugagga munne akeediye ajagala bw'amala okutwala nga ne bali abakadde nga pressure bateekako ng'akimenda okakkananga kyovulaba ensi baali baagala ndowooza tubeere just bagezaaji ebyo byogenda okusomesa nga 28 ngenda kusomesa September ngenda kusomesa ku bbanja ndigatte ne business ndigatte ne investment 28 September ogenda kubeerawo